sebo moderator bino twali bigenze wala naye ndoza cyo cyo tusembyayo wano omubaka sallallahu alaihi wasallam okimanyi nti yalaga enjawulo wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu bwe yali ayogera ku swala yagamba nti al-ahadu alladhi baynana wa baynahum as-sala faman tarakaha faqad kafar obutasala yabuteeka mu kabonero k'abatali basiraamu zino hadithi sintuufu nze nzisoma nebye nasoma hadithi mwezi mu mubonero gwe yalaga obw'abantu abatali basiraamu akabonero akanene kabutakolaki kabutasaala omwalimu wakugamba nti n'abatali basiraamu basaasa entegera ya hadithi eyo yeewuunyisa erambikira ddala nti ne Sozi ne Umaru ne Faaruku gwe tukakasa nti alina shahada lwalekayo okusaala yandifaanagana bali ate bajje yagamba ti baina rajul wa baina al-kufr as-sala wakati w'omuntu n'omukafiri enjawulo eri awo fikireya swala era njala okukakasa ku hadithi ezo gero somo kitabu kyebeta tariku swala kya Ibn Qayyim hadithi ezo ojja kulaba nga abamanya abamu bakisimbirako ddala ti omuntu okuleka swala egi mu busiraamu ababudde eyo ye fatwa ye Saudi Arabia omuntu obutasaala okuleka swala mu busiraamu bakukakasa tebalina kigambo kyakubiri ogwoba ogenze nga ngenda okusembyayo kino kyetwagala abange zino aya zakka ku mbaka sallallahu alaihi wasallam sibe kuli ne hadithi tusoma zakka kuyiye yayita zitegeera emyaka 23 ani bwe yemiriza mu swala nga si musiraamu bemwekwasa sibalabangako mwalesi arabi yafuka mu muzikiti okufuka mu muzikiti si kwe kusaala olese omusiro gwe yasiba ku mpagi y'omuzikiti sira hadithi ena kitutulidde teri mungayita mu swala olese omwana omuyahudi bwe yalambula teri mu swala Nabbi sallallahu alaihi wasallam atusomesa aya zino n'atusomesa obusiraamu buno ali ku myaka 23 ng'atambuza obusiraamu ng'ezejjudde batali basiraamu n'okulunkana kwe abantu basiramuke ani bwe yeyimiriza mu swala katukomewo nene kibuuzo kino nga tukomawo bwe beeyagalidde okusaala okusiiba okutoola ezzaka tubibagaane tofaayo katukomewo Fahad Springs Junior School endejje Santa. Isomero libangula omwana wo mu ddiini n'ebyoluzungu olwo ne yeegombesa abamulaba ku Fahad Springs Junior School balina buli kimu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ng'endya n'endabirira y'abaana ebirungi CCTV camera ku lwa security eri omwana wo abasomesa batendeke abaana basomesebwa ne tahfiz ebyokuzanyisa by'abaana weebiri n'ebizimbe ebiyooyoote obulungi so nga ate obuyonjo babusaako nnyo essira essomero liva ku nasale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu ng'okuwandiisa abaana kugenda mu maaso wabula ekyenjawulo ku Fahad Springs Junior School omwana taleeta kintu kyonna byonna abisanga ku ssomero school fees ze zisoboka lisangibwa Ndejje Zanta ku luguudo lw'Entebbe emabega wa Ndejje Health Center 4 ku Mulima Mboga Road essimu 0757 28 58 86 ne 0704 56 10 leeta omwana ku Fahad Springs Junior School tojja kwejjusa Sibyango Diary Supply Limited gematagoka golina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasingane mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ku dipo ya Fenkulu Makai Road Natete Masanaf Diary okumpi ne Church Mperere Diary ku byennyanja Kanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpi n'akatale Bwayise Diary ku Kyennabweru Kawala Diary ku Kawala Road Samona Diary ku Samona
Head Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, opposite Kalina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobadi Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, 0772, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, 0788, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaga Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited. Ebyo byali bya mwaka guli ogwaggwa naye omwaka guno ogenda kuwangula nga tinawolovu anti bomu kyakala akomyewo nate gula buguzi rock bomu kebera wansi w'akacyokolo kyosangamu kyojja okuwangula ebirabo mulimu ntokomaama muli amamotoka amapikipiki obukadde bwa siringi si mulimu simu za seereza zitivi flat screens kyonna kyolabamu kyowangula genda weefunire rock bomu ku dduuka lyonna erikuli okumpi rock bomu amaanyi g'abawanguzi rock bomu tanywebwa baana bato ab'embuto abayonsa n'abo abatakologana na kirungo kiri mu kaawa ekya caffeine kasenda baguzi ono yakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukuba n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga star emu star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Oyagala okugenda ku hijja oba umura gula otupe hijja savings account wano ku Tropical Bank leero ku 50 zokka oba $5 zokka. Trope hijja savings account togiwaako ssente buli mwezi osobola okukola hijja ne umura ku kasente akasaamusaamu. Savinga naffe olwo tukongereko ku ssente zo eza hijja ne umura. Ssente zino teziriiko wadde magoba. Tulina bamanagers abakuyambako okulaba nti buli kimu kitambula bulungi. Kuba ku noti 8 Biji noti 5 emu noti. Tropical Bank, here for you. Tropical Bank erungamizibwa banka ya Uganda enkulu ne ssente z'abakasitoma zikuumibwa kitongole kya Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde 10. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Oweduka, mama agambye muweeyo pembe. Wabula pembe. Buto wa pembe, sabuni wa pembe star, uwengano ya pembe high quality flour. Anti byonna mbirina, ebintu bya pembe biri ku mutindo gwa waggulu nnyo. Chapati bw'ozikandisa engano ya pembe, n'osikisa pembe oil. Ate engoye n'ebintu, n'obyozesa pembe star soap. Obeera naawe pembe, tobuzaabuzibwa. Buuza pembe, pembe oil, pembe star soap, oba pembe high quality flour. Engano ya pembe. Bisangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna mu ggwanga. Ate ng'akabeeyi kalungi nnyo. Mpozi mama yakutumya eki? Butto wa pembe. Finance Trust Bankers Trade Finance. Kuza business yo ogiteeke ku mutendera oguddako ne Finance Trust Bankers Trade Finance Solutions. Kati osobola okunyumirwa unsecured bid bonds okutuukira ddala ku $5,000,000 okole performance guarantees, LPO financing, invoice discounting n'ebirala ebisinga ku ebyo. Okumanya ebisingawo kuba ku 0800 220 500 oba ku 0800 330 500 oba okyalira ettabi lyonna eri kuli okumpi erya Finance Trust Bank okwetooloola eggwanga lyonna. Finance Trust Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Ssente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku $10,000,000. Imran Islamic Nursery and Primary School Gayazankowe ly'essomero erigenda okufuula omwana w'ow'ensonga akuguke mu by'ensi ate nga n'eddiini yagitegedde. Ssomero ly'abaana bawala ne balenzi lya kisulo okukozesa n'abava ebweru liva ku nursery okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Bukwesen kurani ku mwoyo ate nga balina ne service van. Bafaayo nnyo ne ku co-curriculum activities gamba ng'okulima ate nga bafaayo nnyo ne ku by'emizannyo. Leeta omwana wo ku Imran Islamic Nursery and Primary School Egayazankowe okulina na Emirates College ku Sentema Road. Okumanya ebisingawo noti 772 45 57 26 ne noti 7 noti emu 45 57 26. Imran Islamic Nursery and Primary School.
Star Times egabudde okuva ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu 2025 paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna 2025 zabujja subscription yo eya Star Times okuva ku bukemu okudda ku buke endala onyumirwe content atasalako ku buke esinga ku eyo gy'ogenzeeko okugeza owa Nova buke ku antenna decoder subscribinga ogende ku kopa buke ku mutwalo gumu mu kakaaga zokka buli mwezi olwonyumirwe content yenna obuzannyo obunyuma obulagibwa ku Basic Bouquet. Star Times keya beyond entertainment. White Star Magic Premium ye sabuni w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco onayongera ku byawunsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic w'obuwunga okuva ku dduka erikuli okumpi oba supermarket. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. bwe tuwugira ku Muzdalifa Logistics Limited tutegeeza kampuni n'esimpu eyakakasibwa mu mateeka okusaabaza emmaali yo bakusaabalisa emmaali yo okujja China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate olw'ennaku 5 okujja kutuusiza e Kampala basaabaza emmaali ey'omuntu ssekinoomu okukusaniya abangi mu bunene oba mu bugezi bwonna bakufunira omuntu akutambuza mu katale wamu n'okulambuza bakola custom clearance bakuyamba kukuweereza basupplier bo ssente bakola ku separate bill wamu ne pivok bakukimu ku kisaawe weekwate ba Muzdalifa Logistics Limited basangibwa Kampala ku Ham Shopping Grounds Block A Sod 124 bakubiri ku ssimu ku noti 7 noti 38 oba 0764 Mkoto kwa chikumu msamba katonyeze mwenda PAL FM ekula liyo mtu wa bulijjo ziri abiri zetu sigazo okwolekera essaawa 3 wezina weresa tujja kuba tunyikira FM nsuwa ate tukulekere program The Patriot moyo gwa ggwanga. Ashewe tugendedde mu kuwummulamu mbadde n'ekibuuzo kyange. Ekibuuzo kyo kibadde kitya? Ekibuuzo kyange kigamba bwe baba beeyagalidde okupracticinga obusiraamu fe abasiraamu tubasindiikirize tubagobaganye. Fe abasiraamu tubagamba kyangu nnyo tumugamba nti aslim wasalli sirimu kusaala aslimu addi zaka siramuka oweki zaka aslim wasum siramu kokolote usibe aslim wa haji siramu kokolote kole hijja byangu kuba kalike kwa kwakoleza gakola kati akasooka bwe tukalina bino ugenda kumala gabudde twafunako okusoomozebwa emabegaawo nga maama fiina ayagala genda ku kaaba emyaka ogimanyi egiri emabega kyekiŋŋana okugenda kukwejja ŋŋende kati nedda nnyo wadde olina sente zo naye Makka hejja omuntu agendamu nga muki omusiraamu temukola bulyango kubutajja kusobola singa tubadde kwa tugujja twabigamba ife bihawanima noga tokola kutya otutalina abaffe tunaddayo okusomesa nti asaala abeera musiraamu tunaddayo kyogera tugatali musiraamu asaala tunaddayo kyogera ati eswala esaalibwa basiraamu era bino byembadde mugamba omuntu alina irizi va mu nyiriri tusaale emuteri basiraamu basaala kitate mubagobera ki tira okulanga okulira okulangirira okwo alina irizi agatta katonda va mu nyiriri tukola tutya kuyomufu tunaddayo omuntu ali abyogereramu sika amasomero gaffe ge tusomeramu agagatta adde nga ali ku musingi gw'abasiraamu naye nga gatta enzikiriza abaana bajja ne basaala tubabuulira tubagazise tubabuulira obulungi bw'esswala tubagambe bakole batya basiramuke bakole ki basaale basiramuke basaale tewali mukubagana kusaala naye anaafuna mu swala yakola ki yasiramuse وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا kuba ne bwobikola nga toli musiraamu
era masoga Allah subhanahu wa ta'ala bufula kibyaga kolade hakunta walladhina kafaru a'malahum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma tabiberawo abantu abatali basiramu bibakola ebyo bifaanagana ng'ekiyanja bw'oba oli muyonta n'okirengera olowooza nti mazzi hatta idha ja'ahu lam yajiduhu shay'a ogenda tuukawo nga abadde alowooza nti waliwo amazzi nga tukola ki emirimu bwatu byekifaanaganya ey'omuntu atali musiramu kulowooza nti okoze so nga tukoze otya so sefta yonna ku muntu siramuka okola otya okole hadithi zino aya zino obudde bwe bufunda aya zino njagala kutegeeza bantu nti aya zino zirimu ayatul qital zirimu aya za kulwana wakati w'abasiraamu n'abatali baki aya za jihadi eno zino okuvira ddala mu suratu al-anfal enyumya ku mutalo n'okulwana wakati w'abasiraamu n'abatali baki mpaka lwe yajja mu suratu tauba etaliko bisimillah n'atandika nga Allah yesamba yagati bara'atun min Allahi wa rasuli kuno okwesamba okuva eri Allah n'omubaka we nga yesamba baluwa nga kulagawa ila alladhina ahadtum min almushrikin eri abo bwe mulina obulagaane n'endagaano gye mwakoze nabo batali basiraamu mbaka yakola endagaano n'abatali basiraamu gye tutajja kugenda Allah subhanahu wa ta'ala nassa tteeka ng'abawa emyezi egi emyezi ena besootinge nga tewaliwo kulumbagana na kulwanagana besootinge bwe kiggwako zivuge hino aya فإذا انسلخ آية يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم emyezi egyena gyebawaddemu bwe kiggwako faqtulu lmushrikin ziddemu zivuge abantu abagatta ku Allah mubatte sibaguli mubattirewa haithu wajadtumuhum wonna bwe bamubasanze bino byandagaano ne Allah subhanahu wa ta'ala yabidiga ate nayo yalungamya ati omubaka sallallahu alaihi wasallam kuyo haithu wajadtumuhu wakhudhuhum mubakwate wonna bwomusanze wahsuruhum n'okubasalako mubasaleko mubazinduukirize mu mayumba gaabwe yonna gye bawangalira yusi bitwagala waqudu lahum kulla marsadin ekyewuunyisa aya zino zeewuunyisa Allah yagaa nti fa intabu kyetwagala kyonna kiri wano fa intabu singa beenenyeza Allah ne bava ku bukafiiri ne bava ku mugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala bano bwe tuyigga bano bwe tulwanyisa ne beenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ne bava ku bushiriku ne bava ku muwakanya babadde atugamba okuyigga fa intabu kyekyasoka attawba min alkufri washirik ne bakola batya wa aqamu ssala kizedde amaze kwenenya kizedde wa aqamu ssala ba'da tawbati min alkufri washiriki sino aya za butabu wa aqamu ssalata yakumaawo wa atawu zaka ndi lwabagambe ku zaka oluvannyuma lwakutereeza alaze ibada bbiri n'aziraga oluvannyuma lw'ensonga ya tawba min madha yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fakhallu sabilahum mubalekete muddamu bakwatako inna allaha ghafurur rahim Allah muyitirivu wa kusonyiwa muyitirivu wa kusaasira singa omuntu atereeza okay bwe yamaliriza kyava agamba nti wa in ahadun min almushirikina istajaraka
wa in ahadu min almushrikina nina wono tafsiri ibn kathir yagai wa in ahadu min almushrikina istajaraka senga omu ku bantu aba batakkiriza Allah yagai ibn kathir wa in ahadu min almushrikina istajaraka mbere ya rutalo kati omu atali musiramu wakati mu bunkenke najjaga basozi nagati mbudami yako fa'ajiruhu jaru mumanyi jaruka mulibwanawu la yu'minu ahadukum man la ya'manu jarahu bawa'iqahu tali muwakiriza oyo atawumuza atajja kumunelwanawe buzibu atamuwumuza obuzibu jaru wa in ahadu min al-mushrikeen istajaraka atali musiramu wakati mubungeke akati wage mbudami yako mumbereno obunkeke atya okuttibwa n'embeera ezipalaako bwezityo jukira Allah abatadde nti bonna mubasanga mukole mutya mubatte kakati sengo omu kubo asazeewo akusabye naga nti mbudami yako yaga nti fa ajiruhu mubudamye hatta yasmaa kalama Allah mpaka lwanawuli ebigambo bye ebyabo bya Allah thumma ablighu ma amanahu dhalika biannahum yaqulu ta'ala wa in ahadu min alladhina amartuka biqatlihim yino tafsir alladhina amartuka biqatlihim abo beekukkiriza nenkulagira okubatta wa ahalaltu laka istibahatu nufusihim neekukkiriza nti okuyiwa emisaayi gyabwe kikkirizibwa wa amwalahum n'okutwala emaali yaabwe istajaraka ayi istaamanaka akugambye nteekaako ku sayidiyo mbeere nga ndi seefu gwe Muhammadi gwe mukulembeze bw'ona oteeka omuntu ku mabbali awo tewaliibwa asobola mukola ate mukwata kutagati munamye mbudamye ako nsooke neetegereze Allah yagamba nti fa ajibuhu ila talabihi ng'akisabye n'okukisaba yagamba nti mwanukule ku kyasabye hatta yasmaa kalama Allah ayi Qur'an taqra'uhu alayhi musomere Qur'ani wa tadhkuru lahu shay'an min amri ddin omubuulire n'ebimu ku nsonga z'eddiini tuqimu alayhi bihi hujjata Allah omuyimirizeeko omugirewo ekisonyisa maaso ga Allah thumma ayi wahuwa aminun mustamirru al aman hatta yarjia ila biladihi wa darihi wa maamanihi mpaka lwonuutuka ekiseera kyemukkanyizaako bw'anaaba takkiriza muga nti ekiseera kyetwakkanyako kiwedde nebyobadde oyagala okumanya ku busiraamu oba obadde okyalina byetegereza tumaze okubikubuulira olwo nno mukwate omuseeyo ewakaawe omuseeyo mu kitundu kye aleme kugambibwa nti noono yattibwa ng'ate ali mu kasitodeyaani y'omusiraamu ng'ali mu kasitodeyaani y'omukulembeze w'obusiraamu notemulimu kugamba nti bayimirize mu swala aya zalutalo aya ziraga muntu kumuwa sepute nakubeera nti waali womutaddewo mubuulire obusiraamu abaffe omuntu atali musiraamu bwayimira mu swala ono wakwata manyigo wadde nti wamusomedde Qur'ani ategedde byomugamba era bwe baba bazze bano bajja gye tuli nga bazze fi khawfin banoonya amaana banoonya kubeera nti tubabudamya basobole okufuna obuzibu obwadde bwe tuvaamu tulina obuzibu obutuvaamu bano ma atawu istijaabu bano bazze olw'okutunda endowooza zaabwe gye tukolaluka gye tuli n'okutubuulira tibalina enteekateeka wamaatha yadurukum kyekibakosa abasiraamu ddala kyekibakosa abasiraamu bamba buli beesiimu era kirimu buzibu ki ogamba omuntu nti owange tuula wali kukatebe kaako omupolisi ogumu katubale okukola kutya katubale okusaala tubulire ensonga zo kirimu buzibu era nawe wazze gye tuli lwaki tolispektinga eswala yaffe lwaki tolispektinga eswala yaffe tuula ku mabbali bwe tumala okusaala tukuwe pulatifomu tukuwe akaagaanya tunyonyola ensonga zo kuba ekyakuleese gye tuli kutubuulira kutusaba bululu olinayo ekirala
mubyesuwa ebisinga okunnakuwaza nga byonna bikwanagayo bwebityo teri yajja gye tuli n'abaako nnambulwa gyatulaga mbwalina byateekeddeteekedde obusiraamu ngugobera gwesokanolia sigwabitandisebe mpaayo nti gundi bwe yajja gye tuli n'atugaati abangenza abasiraamu gye muli wakati mukwetaaga entebe bweti niye enteekateeka yange ku busiraamu yeeno mumpeeyo nziranga okubakyala enjinga mmwe abasiraamu mwennyini nammwe abajja eri abasiraamu ne mujja mutuuka okuyimirira ne muswala zaffe ali yali azze gye tuli n'alambika enteekateeka gy'alina erifa abasiraamu okujjako okunona ebyaffe fe abajega bemwambaliramu ekanzu nemutwambaliramu enkofiira nemutwolera ku salaamu nogati abange mundabiranga ddala n'abamu nemutulaga ne kumanya nga bumulina amanya g'obusiraamu ge babayita eyo abamu babawa amanya g'abasiraamu mwinayo ekisukkaawo abantu bamwe balinayo ekisukkaawo ndi muntu mukulu ndi mulonzi ndi munnayuganda bino mbimanyi niyo olw'obulwadde bw'emitima gyaffe n'ebyo ebitono bye batusuubiza yaleseeyo ebokisi ya sabbuuni tuweddeyo ffe teri yakugambya bange tutuule wansi tukkaanye mu abasiraamu senga mbankunye ekifo bwe nti mwe tukoze tutya nsigala nnamba nti abasiraamu mujja abatali basiraamu mu swala eswala zaffe muzireke kinene nnyo abakulembeze si abasiraamu abasiraamu banaasobola bakisobola sozi ng'oli mukulembeze ewaffe nansala abasiraamu kino ne bakitegeera n'omuleeta atali musiraamu n'ogamba yisitawo nga biridde wali abasiraamu baga nti atali musiraamu atufeemu adde mabbali togisaaza tosobola kisaaza tekyali badde bakulembeze babatuyambako ne bagayidinga ate abakulembeze bwe babeeranga babakuwaddedde ekyoja mu miro bayinza obutakisobola kino kale katubajjukiza abakulembeze bwekikola tokijja ku basiraamu bayinza oyitawo abasiraamu abakulembeze obusiraamu mujje abatali basiraamu mu swala abasiraamu tujjukiza abakulembeze sinagamba mumizikiti sinagamba wa nagambye muki muswala neŋŋamba ekyo nagambye katugoterezezaamu ongambe tugamba abakulembeze b'obusiraamu mujje abatali basiraamu mu swala zaffe wallahi nze kinnuma mpulira nga kinzita kiki nga nyimiridde wakati wange ne faruku ng'aliwo si musiraamu takkiriza allah musala nga omusajja omusiraamu alina janaba fa muswala musiraamu alina janaba yabadde nomukyala we wa halaali genda omala okunaba janabu gyosaale onaginaabangako takkirizangako na allah tetulina buzibu yimirira mu swala omukyala nga musiraamu ng'ali mu nsonga n'okwabikira yeebikiridde ombaka yamugamba nti genda awasaalibwa bwe tutuuka okusaala dda ku mabbali mukazi musiraamu n'okusiba ennaku esimu yazikozaate yazisiibye abadde ambalako ekisimu bwati n'agenda mu nsonga yamuga nti yambala bwe watolina lugoye weeyazike genda mubasalira yiti bwe lutuuka mu swala yamuga nti dda ku mabbali wali abakyala abasiraamu n'okwebikira beebikidde n'okusiba baziibye ombaka nga tibadde ku mabbali bave mu swala lwaki lwa haidu tugate abatali basiraamu yingire
ekigambo ekisembayo abatali basiraamu n'ebiteereerwa byammwe n'ebitiibwa byammwe mujje eri abasiraamu kuba balonzi bammwe awukaddemu bulungi abatali basiraamu mu bitiibwa byammwe n'ebiruubirwa byammwe n'ensonga zammwe the door is widely open mujje eri abasiraamu. They are citizens of this country and they are voters. They have a right to vote their leaders. Come to them. Show them your programs. Mwabulire. But it would have been better. Nemubalaga mu program zamwe nabo balina obakola bate bagenda ofunira. Obagenda okufunira. Mulekerawo okujja obuzira ebitole by'emmere. Naye bwe mujja gye tuli. Omukisa gwa mumba mwagala kwogera ku bwogezi gye tukola tutya gye tuli mudde ku mabbali omuswala muzeesonyiwe muve muswala. We have no problem omuntu okujja kuziika kw'abasiraamu, omuntu okujja mu lumero w'abasiraamu, omuntu okujja okuŋŋanira obusiraamu. Tewaliwo buzibu, mugende eri abasiraamu. N'emizikiti bajje ekyamizikiti kuwuza kirina version endala naye bwe tutuuka ne bakubanga batudde muzikiti kati playing lightly ne babanga batuuse muzikiti batuwe naye we kituuka eswala badde mabbali dda ku mabbali olina tubala okukola kutya okusaala bw'ona tunamala then we get together. Temulimu kabi n'okugira mu suuti nga tuyambadde ekkanzu ekyokubiri ono sheekhe wabino tekirimu busimu bwonna mwandibadde true to yourselves and to us the Muslims. Teriyo nsonga. Introduce yourself to us with your clear picture. We know you are not a Muslim. Jangu n'omusalaba gwo, jangu mukolayo, jangu mu kifaananyi kyo. Teriyo nsonga kutwambalira mu kanzu. Teriyo nsonga lwaki abantu batwambalira mu kanzu nga bazze gye tuli. Nga bazze gye tuli. Muganda wange Allah amusaasire ekyanjo kyangunyizanga nnyo nagati waliwo abantu abatukoze obubi naye baafuna amannya g'obusiraamu n'olwaliro nga kyabalondola tebabangako basiraamu. Allah amusaasire yabogeranga wano teyabogeranga wano programu zo niyo olwaliro kati enza gundi otakakebira tezibuka abasiraamu olanga buli omwaka mwenyimunyuka muzze. Njagala kugamba abasiraamu mulekerawo okwefuula cheap. Have a strong bargaining stand and position. Mumulibere kutya abantu ab'ensonga. Mulibere kutya abantu ab'ensonga. Nayombako wano mu program. Abali mu bukulembeze ebifo byonna teriyo kati kyoli yakulembe naffe tulinayo ekyamaanyi. Akadde kanyombi tukayingidde. Kababeere abali n'abajja naye bwetunuulira n'akali yaabwe era tulina we tulabikira. Byonna bibeere bwe bityo, but respect our norms. Respect the rituals of the Islamic monotheism. Muwe ekitiibwa ebintu ebimanyiddwa nga byankizo nga bya busiraamu. Abasiraamu mutaawe ebintu bya busiraamu kitiibwa teriyagala bibawera kitiibwa. Buli omu ajja bivoola atyo, buli omu ajja bisaatuukiramu. Mulabye n'omulembe omubi bakitaffe ng'osemberawo otya. Bakitaffe ng'osemberawo otya. Tobeera muswala. La hawla wala quwwata illa billah. Tulabye okuweebuuka. Mwebale kubeera butha. Mwebale kubeera jovu ng'ejjovu ly'oku nnyanja abasiraamu b'ensi eno.
n'otunuulira abasiraamu wali Palestine basalibwa misana na kiro beetooloddwa bali wakati Palestine bali wakati wa Misiri, Saudi Arabia, Qatar, Yemen twala tugere naye abatali basiraamu basala misana na kiro teri yayogera n'emmundu ze batuddeko naffe abali eno ngati mashallah muli muswala musala abatali basiraamu mulabye nnyo sijja kusukkaawo nnyombi twala puroguramu subhanallah walhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. I still stand firm nti abatali basiraamu bave mu swala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Finance Trust Agent Banking